is a UPDF store. Is a UPDF store. Is ammunition. Ente zifuuse ammunition of UPDF. Mwe bannange bannayuganda Museveni agenda obbabba ebintu mu bintu by'okusaaga anti ajja kusanga n'ente ng'eri mu tteeka lya UPDF Act. Etteeka lyonna baliyita UPDF Court Martial Amendment Act. Mulimu n'ente. Mulimu n'ente. Bwe bajja ku kyalo ne bakuŋŋaanya ente nga ammunition za UPDF tokuba ku simu yange nedda muliyise nze njagala etteeka eryo liyite. Naye nze mbuuza bannayuganda tulina amagezi mu mitwe. Okubba ente tewali tteeka livunaana bubbi. Mulyoke muteeke ente mu UPDF store. Is ammunition now. Have created grounded via any robbery. Nayo efuuse UPDF monopoly. Okujjako nga musoosa okutunnyonnyola double standard zino eziri mu ggwanga Uganda mujja tubuulira labayo wano kati ojjukanyemu katono. Mugamba mutya kale ndi ku side ya government kati ndi ku side ya government nga siyore yaabwe bweri nkituddemu kituufu abaana abo nga bwe babasiba n'abalala be banoonya ebintu bye babavunaana e Masaka baabikola. Tusoose ku siyore yaabwe kituufu baabikola. SFC yebakwata, SFC yebasiba, era n'okubanga basibibwa mu kooti eyo nga bali eyo mu kooti ey'e Masaka kubanga eri ey'amagye eriko ekibulooka. Ate kyovula bayanguwa abatransferring abazeeyo mu kooti y'amagye senga wabadde tewaliiwo judgment senga bali mu kooti y'amagye kyovula ba SFC ye yabakwata era yebakuba emigga egyo gyonna. Naye nga bamenya kamera nga bayina n'ebyambe kati nze nzikiriza kituufu bali under SFC. Ate bano eri avigilioted robbery ate mugeze mu kiwakanya embuno nkyogedde bubi mujja kunda. Eta kusawe mu nza Sandra Nachiwala kakano kesimbule Luja Bosa Tabula agambibwa okuba emabega w'okutemula eyali lwomwa w'ekika ky'endiga omugenzi engineer Daniel Bosa aziddwayo empigi mu kifo awasangibwa obuwanga bw'abantu 17 okwongera okuyambako poliisi okufuna obujulizi. Ababadde okumpi awo batubulidde nti ono annyonnyodde wa gye yajja obuwanga buno na lwaki yali yabuziika we bwasangibwa. Omusasi waffe abadde empigi nga byonna abyotabuliro. Okuva Luja Tabula lwe yakwatibwa wiiki ewedde, poliisi ebadde ekyagenda mu maaso n'okukuŋŋaanya obujulizi obumuluma newankubadde ng'ebimwogerwako byonna yabikkiriza. Olwaleero poliisi ekedde kugenda ku kyalo Kabanga mu disitulikiti y'Empigi ewaazuulibwa obuwanga bw'abantu 17 mu kifo wagambibwa nti we yawangaaliranga. Tabula atuukidde ku poliisi y'Empigi ku ssaawa nga 7 ez'amalya g'ebyemisana wakati mu bukuumi obw'amaanyi n'oluvannyuma waggiddwa okwolekera ekyalo kwe yabeeranga. Eno nayo poliisi ekifo ekibuutikidde era abatuuze ababadde bagezaako okukuŋŋaana tebaganyiza kusemberera nsonga weetambulira nga kababe bannamawulire bakugiddwa era ebifaananyi by'olaba bakira tubbirira bibbirire. Ono alabiddwako ng'alambuza abaserikale enfe ez'enjawulo era nabo bakira bawandiika byayogera gattako okubikwata ku butambi. Bambuse ne ku lusozi awali embuga awasangibwa obuwanga. Tubirumise nti ono mpaawo kyabadde yeegaana. Ebintu byonna byeyugirira olayivu nti yes kino nakikola, yes kino nakikola, yes kino nakikola. Nti annyonnyodde abakulu engeri gye yajjamu okuba n'obuwanga bw'abafu nga kyava ku baakika kye ekyendiga okutunda obutaka we bwali. Era nabuziikula wali
waliwo kika kyandiga ne batundawo bajjajjange ng'obuwanga buli mu ttaka ly'omusajja omulala baatuga ebizimungu eyaligula naye nsalawo okujjayo ne muteeka wano mu kifo ekipya bwatyo bwabyogedde. Amyuka RDC w'Empigi Hassan Kasiba nti agamba nti Tabula abategeezezza nti n'olunaku lwe baazuula obuwanga buno yali mu kafo ak'ekusifu ng'ebigenda mu maaso abyotabuliro. Olunaku lwe twasima obuwanga yali awo mu kasaka akaddako ng'atulaba. Olunaku lwe twagendawo n'esikaveta yali awo mu kasaka ng'atulaba. Olunaku lwe babadde wano mu mpiki. Abatuuze bafunye mwaka mwenyu nga bagamba nti weewaawo bw'abanga oyo afuniddwa n'abalala abeetaba mu nsonga efaanana bw'etyo nabo bajja kubafuna naye nga omutima gibakakkanye. Bino oluwedde onazziddwa mu mmotoka kika kya drone n'ayolekezebwa e Kampala gy'asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako ku Mwangattu okusomebwa emisango egimuvunaanibwa. Akati Tabula Lujono watuusiddwa mu kkooti asomeddwa emisango gy'avunaanibwa n'abalala bataano. Bw'abadde ku kkooti ategeeza nti teyajjusa kye yakola era n'ategeeza nti tebw'anaasibwa ajja kuvaayo ajjaalye obwalwomwa. Ono takkiriziddwa kwewozaako kubanga omusango gwe guwulirwa mu kkooti enkulu era asindikiddwa kwa limanda e Luzira okutuusa nga 3 Ogwekumi. Tabula Lujja Bbosa nga wa myaka 38 ateeberezebwa okuba omusaale mu kutta Engineer Daniel Bbosa yali omukulu w'ekika ky'endiga yali amaze ebbanga nga yeekukumye okutuusa nga 19 omwezi guno poliisi lwe yamukukunudde ku kyalo Kimerika e Namulonge Busukuma. Olwaleero aleeteddwa ku kkooti ya Lubaga Nateete eyitibwanga kkooti ya Mwangattu okusomerwa omusango. Emmotoka ekika kya drone yemutuusizza ku kkooti ng'agifuluma aliko ebigambo Bakira byawanda. Banja lya Mwenge liggwa na Mwenge obwakabaka si bwa mpalo si bwa mpalo Abaganda tebalwaniranga ku bwakabaka bwa mpalo Mutebi yalwanira bwakabaka bw'abajjajjabe nange lwanira busika bw'abajjajjange. Bwe tulwanira obwakabaka tumumanyi ekika kiterereka tikiratereze ekika si bwa mpalo Kitange yateekamu amaanyi ne bajjajjange. Ayingiziddwa awera ebigambo ebiraga nti ebirwota byejjusa. Bw'atuuse mu kkooti ayongedde okuwera nti bbanja lya Mwenge liggwa na Mwenge. Nze natuma abaana abatayingirira Daniel Bbosa Bukeera. Nze natuma Lujja ne Sserunkuuma. Nze nabatuma bagende bamutte. Nakola ensobi naye abatwala okusika bwaffe be bandeetera okusoba. Agamba naye yali awoolera ggwanga. Batta kitange abo bennyini nze nani bakoledde ki? Nze bw'omwa nze jjajja w'ab'endiga. Abadde ebigambo tabirumamu n'ategeeza nti ne bw'anaaba mu kkomera tajja kuvundirayo era bw'anadda ajja kukomawo ali entebe ye. Nze lw'omwana we banansiba ne jjajjange bamusiba kali essula yamala kusibwa lwowo n'ekkomera lw'omwa lwendiva ebizira nja kukomawo musabe. Alayidde nti ne bw'anaaba afiiridde mu kkomera waakiri omusika we ajja kulya entebe y'obwalwomwa. Ekintu nga kikyo nga ddala okakasa olw'obudde omusajja bw'agamba nti nze natuma abaana okutta Lwomwa nze natta Lwomwa eyattibwa n'emmundu ng'akubiddwa amasasi wabula avunaanibwa mu Mwangattu. Avunaanibwa mu Mwangattu kkooti. Lwaki tali mu UPDF store? Emmundu yagijjawa? Emmundu yagijjawa? Ani yamuwa emmundu? Yali ayina emu oba ayinayo endala? Oyo gwe yasooka okutta oba yattayo abalala? Bonna ekikundi kye kyonna kyaggwayo oba kikyaliyo? Lwaki tali mu UPDF? Ku Ssebuufu Gaddafi Akireewo aba ayina ebyambe. Nono ani ayina okubeera mu court martial? Ani ayina okubeera mu SFC?